Kyasanguziddwa nti ensi yonna gye bujjako yandidibye enkozesa ya ssente ez'empapula ssaako n'ebinusu era ng'enkola eno yandisikisibwa enkola ez'akalimagezi zeefaananyirizako ng'ezo ezikozesebwa mu mobile money. But we now are going to a much brighter and a bigger future where we will be much more than just one coin, and this is why we decided actually to split in 3 websites. Wadde nga kino kijja mu myaka egy'omu maaso bo abalengerera ewala tebalinze bano batandikiddewo n'okuteekateeka era nga wano mu ggwanga Uganda enkola eno yanditandika era ng'emisomo abakugu bagamba nti ensimbi ezikozesebwa kati omuli empapula ssaako n'ebinusu birina obulabe obw'amaanyi ennyo era ng'olw'okuba zisobola okucupulwa kino nno kye kiviiriddeko omuyaga gw'ebyensimbi. These coins are monitored and verified by the blockchain technology. It's a technology that is amazing. First thing it will do, it will store your coins. 2, it will label them with your name. Even when they are stolen from you, it is one of the easiest ways to find them because they will be labeled with your name. Kino kye kyajja y'engeri emu ya solution eyajja okujjawo buno obuzibu okujjawo obulabe buno bwaki wakati ebyenfuna. Digital currency teba duplicated kyekisooka. Digital currency cannot be reprinted. Kati inflation cannot come. Inflation tesobola kujja nga sente teziddamu kuliprinting. David Saturday nga ye ssenkulu wa One Life One Coin ng'eno ye kampuni eyeeweddeyo okubunyisa enjiri eno ey'enkyukakyuka mu byensimbi agamba nti kano ke kaseera ka buli omu. And crypto is something that is hidden. And the whole story began in 2008 when there was great crash, because cryptocurrency came as a result of great crash when the financial system failed. Banks failed because they are overprinting money. So that's when we thought of having a currency that you cannot duplicate, that you cannot have more of that. Mu musomo guno ogutegekeddwa ku Imperial Royal wano mu Kampala abakugu balabudde bannayuganda kudibya endowooza enkadde gye bagamba nti ekyabakumidde mu bwavu. Saagenda nnyo wala mu bitabo mu kusoma naye alhamdulillah ku myaka gyange gye nnina ennaku yannuma n'eyita ne we yalikomye n'etuuka n'okuddabutinga nti oba Katonda gy'ali ndi musajja omusiraamu n'enfunanga obuuza okugenda okusaala n'etuuka ku masjidi omutima ne guŋŋamba nti amusa ogenda kusaala biki n'ensiramu n'ennyambala engato n'enfuluma n'eŋŋenda. When there is no technology, there is no business. If you are running a business naye nga temuliimu technology onaatera okudda ebugerere kuba buli muntu alina bugerere yoyo waabwe gamba kuneto yaava bugerere songa muzo geto yaava bugerere. Ng'ayogerera mu musomo guno basita wa One Life mu Bulaaya omwami Kali Wafuros alaze obwennyamivu olw'engeri gavumenti za Africa nga ne Uganda mw'ogitwalidde bwe zisasaanya ensimbi ziva mu bagabirizi. All the mothers of Africa that they can have security. They can have loans in cryptocurrency. They can put their kids to the school instead of working. Okumanya enkola eno abangi bagyetanidde Kiise w'amagye mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Kano Felix Kulaije agamba nti lino ly'ekkubo lyokka bannayuganda lye balina okukwata. And as a student of economics, you don't see an opportunity and you ignore it. I saw it, I took it. Bo abeetabye mu musomo guno batutegeezezza nti nabo basanyufu nnyo olw'enkola eno egezaako okuleetebwa kuno. Guys, for Ugandans, we are lucky to have this in Uganda. Hope everybody will join. Tigari ina value emu. Oboli Kenya, oboli na whatever you will be, value sigate chuka. Zino kale senda zichuka chuka. Erote chuka eri standard. Kigenda kuchosa kinene nnyo mu mbeera y'abantu. Kasito tubera devoted, hard work and determined. Zero Batonyango, EMITWE 10.